Ano banange sagala mwekwasi juzi nalaba Rwasa ngaleeta omuyimbi kakati akyali bweru Chana Banks ne mulabeeyo kakati omanyi eno lujimu eriwo tetwagala kuleeta muyimbi ng'ayimba bubi ng'alabika bubi sisobola kusasula ssente zange nenzijana omuyimbi atugubadde abakomadda eri mbabasudde mu baaki kakati ngawe mulaba wano ndeesa omwana wano ayina ensonyi Wuuno Keko Shami ngawe mumulaba ayimba bulungi atukula alabika bulungi sagala bino bimwekwasa nti omuyimbi mumpi ngawe mulaba oli omuyimbi abadde wa je gwe mutegedde muwanvu American Height ayimba bulungi twetaaga nalabye omuyimbi ani oba yabadde ayogera bajjo nagaba nange Palaso yimba bulungi nekyusaamu kuba ku inspiration music Wuuno omwana ayimba ekika kyonna ayimba laavu ayimba ennyimba ezibuulirira ayimba ennyimba kagamba ezigenda okubeerawo Keko abantu balaba soko batune manyi kati mumutunulye gwe tambuza kamera yo olaba nze nsijja n'entuula mu kamera ate kino kati kanti bagambi njagala okugamba Bebe Cool wagamba omuntu yenna afulumira ku listi yo ng'ayimba bulungi ogenda muwa ennyumba ne likodi 3 simanya okumulikodinga ennyimba 3 ne video 3 wallahi ono mulese Katonda wange kasita music ogenda muwulira afulumire ku listi yo wallahi Bebe Cool omwaka ogujja ennyumba Keko yagitwala zemba bulidde ennyumba ya Bebe Cool kati omanyi Bebe Cool watuuka okukola list waliwo abo bamanager abamuterawo awo ennyimba n'abayimbi Bebe nze ngenda okwesitula nzija ekiwaatule nkulaga abaana abayimba Wuuno mulabe tambuza kamera mulabe omuyimbi asooka tubuuzeeko Katonda omuyimbi gyebaleko eddobozi liiryo amanya gwani liiryo Kako Shami oyina ennyimba meka? Ennyimba oyina meka watandika ddi n'okuyimba? Ennyimba nina 3. Omwana mupya ennyimba teetaaga kusooka kuyimba alubamu bano bowulira mbu nali dansa naliko mu karaoke mwana mupya mbeerera mu buli kimu mu kuyimba mu mubiri na buli kimu akyayogera mpola ndaba mugamba yimusa ku ddobo bannaye munaamusaasira tabaddeeko muzikiraabu tabaddeeko tasansenga kati olaba kati nasolo yekiikirawo ng'eddoboozi liryeri bambi tabonyebonye nnyo mujja muyamba muwongeze emizindalo oze mumaneginga wonna wensobola omwongera kati mugamba tetuyamba bantu mugamba tetuyamba kati njagala abafaanizi bange this is part of my job okulaba nti nno tujjayo talent empya ozibalaga teri yali amanyi nti Spice Dana agenda kutuuka wano wali kubanga waliwo abamu abamujevuna kati agenda kuba cricket oval kati noono tumuleese kubanga abayimbi bannayuganda baagala ebipya baagala abayimbi abapya kati nze alina omukisa okuzuula abaana balina talanta abamanyi okuyimba nga bali ku mulamwa tubaleeta kati ono Wuuno ntudde wano mubalage togenda kwejjusa ennyimba ezo tuli mukola alubamu tutandike ku video actually kati Bebe wagamba oyina kamera ziri ezikwata n'ensiri z'omubwengula Wuuno azze teetaaga kunoonya nnyo Wuuno n'otuwayo video ezo tuba tukoze eki tuba tumaze Bebe omwaka mupya muyimbi mupya Wuuno Keko Wuuno olwadde omusanze ayatandika dda ku lugendo kikyosuubira omwongerako musical eggwenga gwe ng'ogyeko okusuubiriza ekisooka social capital nedda suubiriza mu Bebe Cool twogera ku bantu b'omanyi nti asobola okwongerako ki omwana ekintu Bobi Wine tumusaba kolabo okitegeera ndowooza omwana omulaba tumusaba kolabo Kamiliyoni omwana Wuuno wa kolabo Bebe yayina kamera ye yabagambirawo kamera zange nzirina ate yayagala omuyimbi ayimba obulungi damusaba kolabo Bobi Wine tumwegayiridde tusaba busabi kolabo mwana Wuuno tumwongereko ku Spice Dana tulabanga yekubya ebifaananyi ne Babi Itungo kati ono tumuleesi bamwongerawo ku Spice atuweyo kolabo Kamiliyoni atuweyo kolabo tuwongere ku Forever Bebe Cool atuwe studio na video kyasinze okusikiriza okusigning okuyamba ku mwana no kankubuulire waliwo omuntu ng'alina talent nga naawe wooli ekusika nevaayo the first time omuntu yandaba nali nze mbwayise gayi n'akwata flash kifuba n'ajingiza mu radio yange nga ngamba nkwegayiridde flash gitwale genda ng'owuliriza oyo omuyimbi yali Little Boss mba ntuuke bwayise nga ku bitaala nakyusa emmotoka n'enkomawo ne mbabuuza ono muyimbi ki kati nga we nakikola ku Little Boss noono Wuuno njagala omuyimbi ayimbe ebitegerekeka ng'oluyimba ne lweyimba emyaka 5 waluyimba kati oddamu amaanyi
no gamba mbutufu because we are looking for musicians as Ugandans abagenda vuganya wano ne international kati Eddie Kenzo aliyo yatuuseeyo twetaaga y'abayimbi abasobola okuwanirira Eddie Kenzo waggulu gyali banakitegerekeka kwa Eddie Kenzo ali yekka ku international kati ababaddewo bazze mu culture simanyi bakubambaga kati keko wunaze mukulu waliwo omuyimbi wano oba wa Tata Sam yatuleetako omuyimbi omukazi n'atugamba banayi mulese natwagenda okumaliza omuyimbi avuddeyo agamba nti omusajja abadde ansabiriza bwe togenda bikola kakati labayo kati nze Wisdom nafuuka faaza nga wonda bachovola abanoonyeza banoonya Wisdom omwala gwayagala oba gwe babayitabo okuwa obutwa angazi kwa nafuuka ki faaza Tata Sam era yali yalina okusaba kwaka Tata Sam omusaasira n'endabikayo we yali kati oli we yamwesembereza Tata Sam yali mumpi bw'ati omwala akomeri mbire naye ono kakati twenkana handsome and beautiful teri kikola ki naye nze ndi faaza mbaleetedde talent mpya kyembasaba bambi abasajja mwanirize talent empya musaba akanamba ne bambi mutuyamba abaana babandi muleke bakola ki basukkawo tutegerera wayimbako ne kigaana tekyagaana Eddie ante ebibuuzo bibalema tovola Moses Matovo wa Afrika abavuma leka amaleyo ekibuuzo kamugolole waliwo yimba ne kigaana waliwo yimba n'oleka oba gwe wakona kati nze lwe nayimba anti kakati labayo okona kyeki kati oli Muganda nkusinga n'Oluganda nayimba oluyimba lumu ne luwangula award 2 pop song of the year nemba nominated new artist of the year muserena ati sijjukira mwabavuma mulina okujjukira ebyo kakati bweziri mu Viga Awards ne mu biki baali bazita bateye eza Edwin Musime mu gospel kakati awo ngamba nti nalemwa ne bigaana abalemwa be bali mu mikwano gya gundi ono olira neke yalemwa anti be bakabi Wulira nonno oli mbu yaleese oluyimba olupyako kolima twogera ku mwana keko tuleese omuyimbi ne tonna mwana feiringa musically kiti alese nyimba kizaye nedda anti mwe mulina ebintu byemukola ebyo mutuyimbiremu awo tugenda kugaba social handles zaffe ebyo byokuyimbiramu byabali b'amalwa omuyimbi eyeekakasa nagamba Jasmine toddangamu omuntu okugamba tuyimbiremu n'obikola byebyo bimwali bukoze ku muyimbi ono Jamaica omuyimbi omulungi kati ng'oleeta Mariam Dagire nga tuyimbiremu omuyimbi omulungi agaba social handle gendo olabe ennyimba wamma baby ogenda zigaba bazitegeere then ojje mu show nembwe ebyo tuyimbiremu nze osobola kuyimbiremu Kaye tukitwale nti buli amwetaaga ayinayita muggwe saawa agenda balaga nze nkugambye ennyambyeko kuleeta talent si kuyita munze tosobola kumwezza n'omulala era ajja kulanga mulekoze eki kwa guno mwaka mpya Uganda government erese emisolo ku bayimbi okujjako nga tubayambyeko abayimbi bagenda bajja mu music kati natandise ekintu ky'okusaba ministry by the way ministry era nabadde ku radio Peace Mutuzo n'akuba essimu yabadde ampuliza ku radio Peace Mutuzo minister wa gender n'akuba essimu ne twetwala ne tukkiriziganya ti ministry ya art yeetaagisa mu Uganda twagagigatta ne ya sports nze nawaayo dde empapula zange wa genocide sinze kuba minister naye kuyamba kati waliwo National Cultural Forum nalwana neebeerawo egenda mu maaso sina mulimu simple as that so tuleka tu protecting talent nga zino kubanga government egenda zijjako emisolo talent kiwa omukisa yogereko naffe nga tena bakwogera kasokenzire wono ntanda kijosinga omusibirira ng'ayingidde mu music industry eno keko nkusaba oli muwala mulungi otunula bulungi wow oyina amaaso malungi lips nnungi ennyindo nnungi singa zinga eyange okitegeera omubiri mulungi oba tewali amawolu olinawo olabika bulungi banaye mutambuze kamera tusoko laba amaaso tanda nali nakoma okulaba amaaso go kuwinyi munyenga kati ngalaba kati simayiro yeeyo soko mulabe ennyindo yeeyo banaye mulaba omwana uno kyenkusaba kiri kimu nkwegayiridde n'okwegayira nandifukamidde lwakwa amagulu gano gafukamirira kabaka go yekkakozi nga ngenda nakuwavinga gundi sex naye kaakati mbadde nkusaba tokkiriza mwana gwe abantu b'omu industry bano okutuguunya nkwegayiridde oli watega ekiwatu nkubira naye naawe nga totera kusindika n'otabuukira mubuuze nga bameka bamubuze nze naleeta Fatia kakati alina ne basponsor alina 1 million followers namujja wali ku wa Mutanda n'agenda eri era muganda wange Maka yasiima nendeeta n'omulala Wini akola bulungi n'abalala mujja balaba
simple as that. Kati checho nedda onzato kakati ate okulipira gamba be bandipira neno bana mwenno kamba buli lwakubanga abasajja teboogera abasajja naffe batukwata lwakubanga tetukola ki tetwogera muve mu ebyo byekisiru nno mubalipira buli pisi naffe batukwata tetwogera si kye Ivan baali bakutteko nkubuuziza kusigwanga nti baali bakutteko kakati lwakwata tetukola ki tetwogera ekisinga obukulu wa mentanda gye nkugamba okutega ekibatu onootegera bameka just keep quiet social media kati editamininga kinene ku music flow olabanga beti akumye platform gende umulala olabanga TV zikulemye ziganye jangu kufa abafuga social media simple as that. Abala banji nyo kati abala banji mbalaba bakola bulungi social media wano Richmond yabadde wano nga batwale Bulaya bali ku social media twabadde wano we have a lot of shows mu Europe nenga abantu bali oli Duncan muganda wange yali alemeddwe Kampala naye uyu agenda Bulaya social media ogenda kwaba abafuga ne bani abafuga kako twagala otubulireko biki byagala Wisdom Kaye akuyambeko ebadde bikulemeredde nnyo anti ono byamwetagako biba by'amaanyi kubanga musajja w'amaanyi nawe omulala kati bingi byabasobola okunyambako si kimusi wali ofunye ku baatezi b'ekibatu mu industry eno ekyo kireka wajja nga ayagala kuyambako yeerimbika mu bwamaneja naye ng'ate ayagala birala bati ate kabakulwa ne Wisdom bajja kutya nzo ngamba ogu nga tumujjako okugulu sasa nsoko tubulire ku latest projects zoyina enyimba nina 3 kubanga nasooka nemba wa Tonta abayozi bange ne batugala lockdown nemba wa Embeera then ne batugula nemba wa Tebakimanyi neva kutebakimanyi kati nabaleetedde akayimba akapya kenjagala okuteera abayozi bange bagayita Sweet Banana kagenda katya oyagala era aluyimbye ayimbemu nko Katonda okay yimba You are sweet banana, you sweet banana, you are sweet banana, banana. Yeah, you are sweet banana, you sweet banana, you are sweet banana, banana. Kaye akola ngani oddamu bibuuzo bye twamaze kuddamu ojja kutta interview Kaye